kati nawe mboli awo mbogenda wangula Bobi Wine lekera okufuulinga abantu and it's funny by the way it's not funny anymore Bobi Wine stop fooling the youth lekera olimba abavubuka toyina Museveni gogenda kujjako kutisabotisa bana b'abantu ebyo wenimba limbambo eryatulize kuba Museveni kumbe eryatu lya Amerika wa mali yajja likimeba amalaye mu Mombasa lyeyongereyo Bobi Wine na tweetinga after long time America has come kasitaba America bateka ko bamalaye mu Mombasa nerikiriye South Africa nze principle tuddangamu okunimba Unali ya unayali mbalibe Bobi Wine ina chiddako yayocha abantu abatayicha ina chiddako mu gwanga ye principle eraze na mu blockinga yakubiraga buli kumacha ngachali mu nope junior omusajja tumutwala nengala labe embuzi gotwale Museveni you can't defeat what you don't know musirusura kulwanisa kyotamanyi boba yategera President Museveni gendo some ekitabo ki the mustard seed otegere godiringa naye abavubuka ekibaleetedde obuzibu temutegeera abafuga yani wano mu COVID yabalagirako bwerere yaggala eggwanga President Museveni mu COVID yajja ku TV ng'anywa ne chai nagamba I have put the whole country under lockdown netwoza tekisoboka emboko yavuga nze lockdown we nategerera nti Museveni atusobola bayizawe nze mu lockdown we nategerera nti President Museveni atusobola bino byonna tubatu twerimba mu bwerimbi eno ne ekisajja kyo kitusobolera ddala banene ensirite yasala olunaku olwasooka mu lockdown abana Uganda bava mayumba gaabwe balabire ddala oba teri atambula ku kkubo olwokubiri emboko yavuga tugenda okumalako omwezi ogusooka nga tukkiriza nti omusajja atusobola nga twegayirira mwegayirira atugule govanga ku president nga abantu benyini bebegayirira gule ngolo principal yali magere mu bigere yebase mu lockdown ne Bobi Wine yali uwe ne Solomon mutabani we nga bakeera kuuga nga neta fulumu kati yana kujja mu buwambe emuli basiru busiru olinga asaba omuzimu emizimu obulamu joli jobe jafa jali tejibwagala kamba bulire mwe bana mwe eno government esobola bawe mundu buli ayagala okujja ko President Museveni government ene esobola bawe mundu ne muyingira mabira forest neba kuba nezibajjako I can say this with clear authority of what I know. This government mugira beno mwe bavuka mwe abantu musobola okwewandisa bombo ne mukime mundu for free ne muyingira mabira forest ne babakuba ne babatta ne bazibajjako nze ndalaba ekyali wali ekasese nakiraba buzo omumbere ekasese ajja kubuulira nga bano banyize kye basobola okukola mama nagamba Bobi Wine ne muga Bobi Wine tolifuga Uganda na wakana Bobi Wine waba wa mazima ali bagamba ne muge olabe ebyo byonna byoliko ka Bobi Wine yali abali bitwe bitali magezi mbo yekweke mu American Embassy mbo kakati mbo bagambe mbo abuze mbwa Oliver Wilson yeta andike ngolo chirubongo ya yes mbo yekweke mbo mu American Embassy mbo bagaye mbo abuze bamuse ne mugagwe principal ebyekisiru byobala ebyo
bive mubere magere mbigere webake tuli American embassy gyogenda kwekwekamu tebamusibire ewe